Chichamongo yangu wangu mpita kulitiriti. Ngabi naye ndi ku bwangu nyina byendiko. Si ya bwangu ki no mutunulira. Ndi ku bwangu nkulabe naye ndi ku bwangu ne bintu byendi mukugobako bya sente bilyawo. Bya sente ki? Eko yangu duka kwa kugira ku markinga bitabo bya MBSS. Kuno si bya bitabo. Tulina ebintu bye tulimu awo wa council bya government egenda tuwayo ka sente. Naye tebinaba kugwa bulungi nkyalooza kyenjagala okukola ekituufu. Naye nga tuli ku bya sente muganda wange. Obo mutego kusaba kuyiyenge yofuna mu sente. Gwe tomanyi bibina bya bwegasi bine bya government byebagabira mu sente. Nategedde. Tosaba kubanga ebikuwa bya magezi. Kayo bibina sima bya bwegasi sima government abawe sente. Umuna nkomadde okusabiriza government. Tomanya mito girowooza. Weeyizawo nga mmwe. Awa mukole muti. Mwegatte nga omukoze ebiname bya mwegasize mujemba wo obuyambi. Mbawe n'emirimu. Naye kakati Robert okuleka okwagala okwesoma. Robert kiki ngeri kijogendo tuyamba nga ne balayo yiri eri wali ku kyale egudde. Balayo egudde nze mpitawo nnaku zino sikyabitegeera. Kati gomanyanza ekyo kiba kiganyize mbala kiddako kati. Fe mitwe gyaffe girowooza era wanda banganze eva mbandowooza. Batonimba toyina kiddako. Ebbaala egudde ate gwe mulimu gwokka gobadde oyina ekisooka wasoma ebitabo ne bigaana. Kati buli omu akimanyi obeera ku kyalo ng'onywa mwenge. Robert oyinza tuyamba naki? Ate abavunaanyizibwa baki. Leka kwefuula nnyo okuba nti osomesa SST nti oli wa kitalo. Yinza okimanyi bulungi naye nkusinga amagezi. Ekyo naawe okimanyi bulungi. Kati gwe tosobola kunsomesa. Kabe mutabani wange tosobola musomesa. Omanyi Robert obuzibu bw'olina okomyawo nnyo ebintu biri eby'emabega ebyayita. Tomanyi nti ebintu byakyuka. Kati wasoma ebitabo bye byakuyamba ki? Ali bwe obuzibu bw'olina kyeva nze nkugamba nnyo totegeera mpaka na kati. Gwe gwatamanyi nti ebintu bye nasoma bya bbeeyi. Tebimala galabika. Nengera omuntu omugezi saatuula. Okitegeera nenjiyawo ka bizinesi k'ebbaala. Okitegeera omanyi saa nnyo byakunkozesangamu. Nokeera ku makya ng'omuntu akyasoma wuyo simanyi preps olina obbeerayo simanyi olina okukola ki ebyo bye mulimu naye nze ngaba emirimu. Nze boss. Leka kwesoma kuliko kwagala okwesoma. Leka naawe toyera bakuvayo eyo naawe gy'oli. Okujeregerera ng'era embeera zo zibeera. Naye tolina kiddako. Bwe obuzibu bwe mulina gwogwo omwenge gw'olabanga gwenywa ago magezi. Okunywa omwenge toyita amagezi. Gw'olabeewo omutamiivu nga bagembwa. Akakateko kasobola okugeraganya n'omutwe gwange. Era wabisoma ate wabikola Robert kakati. Tewali nnyo kintu kiri awo ky'oŋŋamba nti osootuyamba. Anyway, sente zo zifunye. Sente sinazifuna waliwo bye tukyasootinga awo naye bijja kuggwa. Aya nategedde. Naye nno Robert kankubuli. Wanjereganga luli naye katugenda kukwata sente muganda wange. Ez'okusabiriza. Ate bwe tunaakwata sente tojja kuddamu kundaba Robert. Ojja kunoonya engeri gy'oddamu okujerega tikyamuwonge nga tokyamulaba. Nze nkubulidde gavumenti egenda tuwa sente. Gwezunga nnyo ne gavumenti bwe gabba wa sente. Bwegira ojere ojja kulaba. Kalaba obukalu. Olutwe. Bwanoonya sente za gavumenti. Kakati liita. Baba wa Agnes mubadde mwogera. Baba ebyange ne baba badde tetukyayogera. Okuva enayogera biri yankyayira ddala nga ndabanga mulabe nga ne wasanga asobola okunkuba olulinga tetukyali bamikwano tokyalina mboozi ze tunywa wadde. Kwaneebuuza agenda atya nga talina muntu yenna ategedde twamukola kabi ki ddala. Ate ekinneewuunyisa ku olwo olunaku tewali kyaliwo nti oba bayombamu nemmuula oba baalwana bino bye batera okyankalala. Tewali kuba nekyandimuyombeza emmere yavaawo agiridde. Kubanga nakubyekoko ne mu kyalo eyo nga njagala kwebuuza oba gye yalaga naye baŋŋambye taliiyo. Kati olwaliwa baaba. Ate Nalukenge byaŋŋamba yagenda bweru naye tabikakasa. Gwe oyogerako noono omukozi waffe n'akubuulira kuba Nalukenge yaŋŋambye yabimanyi. Joani yaŋŋambye nti lumu yali mu ttooyi n'amulumika n'amuwulira ng'ali ku ssimu ng'ayogera ku bya visa passport simanyi alinnya ennyonyi bwangu simanyi wano wamutabembu yayogera bingi era ebyo Joani bye yabiŋŋambyeko kati baaba ebisinga ku ebyo sibimanyi. Badde saagala kwogera nnyo na mukozi naye n'ensonga ngumu ky'oba okola mumpitire. Kamuyite kubeera yamanya ebisingawo.
Kwawe omuntu gwe mulabiridde ebbanga lyonna avaawo atya nga tasiibudde. Sanso kulaba nnyabo. Karibu. Naluto wanje. Gyoli eno. Mukwano. Osiibye otya nnyabo? Osiibye otya? Bulungi nnyo. Ng'ogejjedde mu saaluuni tooyabike. Kazi watubwoleka. Omubiri nange gunsusseeko. Omubiri gujja buzzi. Ebyadduyira ate byannema. Bagamba ndi awo nabivaako. Wabivaako. Muli eno ku ssente mwonoona. Mukyala kanso omwami yandabirira. Sikwonoona. Yeebale kulabirira. Agezaako munnange. Mukyala kanso. Leero kibadde naye noveeyo nogamba kojjeko mu saaluuni yange. Wabula ndi wa mukisa. Wanzize kugezesa kulaba nkolayo ngeri gy'okolamu. Oba ekintu kye waleeta ku kitundu kirina kye kitwongerako nga ffe abateekamu amaanyi. Oba bakolako ebirungi nga basiima. Ofune ne ku mukisa ogunkwatako mu mutwe nange. Kuba abantu banaamanya nti nange wano wenkolera enviiri. Ojja kulanga bakasitoma beeyongedde. Kati nga ffe abantu ab'ebitiibwa ku kyalo ab'amaanyi. Kituufu mukyala kanso naye nkola bulungi enviiri. Kati njagala kulaba ku nkola ye eri etya. Ndi wa mukisa mukyala kanso. Kati tugenda kukola mukaki mukwano. Kati njagala onaze bulungi, oddemu ozirookinge, ozitayiringe bulungi. Oluvannyuma ojja kumpayo ne ka spray akagendamu. Kale mukyala kanso ebyo byonna bigenda kuggwera mu 5,000. Emitwalo 5 gyonna nga gyaki? Mukyala kanso mba sikusedde bye ngenda okukola bingi. Kunazaamu, kustayiringa, spray byonna wamu biggweramu 5 mukwano. Okimanyi bulungi nti nze mukyala kanso oba tokimanyi? Nkimanyi mukwano, kati gwe obadde ondeeteddeyo ssente mmeka? Sirina kusasula gano maanyi ga mwami wange. Obudde bwe yateekamu ssente ze yabateekangamu. Mukyala kanso kyogamba ebintu oyagala bya bwereere. Kuba gwe nange wantu wadde okusiibula nange baba nakyewuunya naye era seewuunya nnyo olw'ensonga ne mu kujja era yagwa bugwi. Tewali gwe yagamba nti oba bannayinzija. Tewali. Wangi kanso. Oli bulungi? Kaakati njagala kumanya ebintu bya Age yagenda atya obimanyi bulungi? Nedda kanso. Tetalina kye yaŋŋamba ng'agenda. Ate nga nalukenga ŋŋamba gwe obimanyi? Kanso byemmanyi nange nalumika birumi. Bitya? Nali manju ne muwulira ng'ayogera ku ssimu. Naye nga ye tamanyi nti mwendi. Ng'ayogera bamuweereze ssente, Uganda emutamye, ng'amugamba visa, naye bamuweereze ssente mu nnaku ntono nnyo abe ng'alinnya ennyonyi ng'agenze. Nawulira. Kati gwe visa ogimanyi? Ngiwulira buwulizi. Togimanyi. Kati wategeera otya nti agenda kulinnya nnyonyi kugenda bweru ng'ate tobimanyi? Anti era yamugamba mu nnaku ntono nnyo abe ng'alinnya ennyonyi agende mu Uganda emutamye. Naye era buno Joan alina okubuulira ebisinga ku ebyo. Era bwe babadde bakolagana nze ng'ebyabwe babinzijamu nga we banyumya emboozi we bakukuta banaaba. Era ateekeddwa okuba ng'amanyi ebisinga ku ebyo nga se byokka by'amanyi. Ne mugenda layika yamusiibula. Kanso wa Marita akulimba. Nange yali yankyawa okuva we namugamba buno anti yansasula. Abadde takyayogera nange. Okay, kale. Bw'oba obadde tolina byokola eyo? Nadde mbirina. Kale, genda obimaliriza. Bannaaye. Kale. Kati ye ebyokusoma biyimiridde bitya? Mbadde njagala oddeyo ku ssomero. N'ekirala baba, mbadde njagala nsome nga nviira wano neme kuddayo eri mu kyalo. Kuba ebintu by'omu kyalo baba byantama.
ate eri mu kyalo ova ku ssomero ate nodda mu nnimiro ate kukima amazzi kwegamba ng'okooye bitama baabo naye oba olina okukola kuba oba okolerako maama wo kati wootali ani amuyamba titi bibaaba naye nza okulima kwantama kale nja kusooka njogereko ne Nalukenge tulabe ki ekirungi ekyokukolera kale baaba kati genda naawe ongira obaako byokola kale baaba eno bizinesi okuyimirirawo gaali maanyi ga mwami wange nabuddewo bwe yamalanga mukyala kazi munenze sikolera bwereere enviiri nawe ekirabe era gaali magezi gekisooka nandutu tewasoma n'omwami wo teyasoma kati byonna ebiseera omwami wange bwe yamala sente ze yabateekangamu nga mwamuzunza muzze eno muzze eri gwe yandirowoozezza nti ofunye omukisa okunsiba enviiri oddize ku kanso ku ngeri gye yabayambamu kati muli muddizaako ddi era oli musiima ki singa kanso yennyini yazze nga yayagala mmukoleko nga mukazi nandibadde mukolako naye obuzibu gwe mukazi we gwozze ate weereese wekka kati mba sisobola kukolerako bwereere ebyo nze bulijjo biŋŋamba kanso nti oyamba abantu naye abantu abayamba tebajjukira kati namwe engeri gye yabayamba mukani akantu katono nnyo kamukolera mukyala kanso buli muntu yenna yenna anajja olw'okuba alina kye yatuyamba tumukolereko bwereere ddala bizinensi eneeba tegudde kati nga gwe mukyala kanso mba nkusuubira nti ozze ompagire nange nveeyo nti oyagaliza ekitundu kyo nange ŋŋenda kukola kasente mukyala kanso kandeetedde naye ate kati gw'oyagala ebyobwereere bino si bya bwereere gano maanyi ga kanso yamuteekamu obudde n'ebiseera bye kati osuubidde nti singa nzirayika ne mugamba munange okimanyi nti nva mu saluuni ya nanduutu essanyu lyayinza okuwulira kuba muba mumuddizaako naye muli asanyuka nti abantu b'ennyamba basiima naye kati temwasiima anti mba sikolera gwe mba nnyina kakolera kanso era bw'okola ku nze n'ennyirira mukyala oba omukoledde aba asiima n'amanya nti bantu bayamba bajjukira mukyala kanso sigenda sobola kukolerako bwereere ate ntegedde kirabika kyekyakujjere mu saaluuni zeyo bulijjo gy'osibira enviiri ng'era oyagala bya bwereere kati kyebavudde bagobayo nojja wano nange sigenda sobola kukolako eri nsasula naye wano mbadde njagala kwongera ku promotinga saaluuni eno eyimuke kuba abantu abamanya nti wano wenkolera enviiri n'ennyira gye mba nnyiriddemu bakasitoma bagenda kufuna bangi mukyala kanso nazo newasigenda kukolako ekyo nange mbadde nkuyamba buyambi kuyimusiza saaluuni naye bw'oba togisobola nange mba sirina budde bulala bunaakuyamba ale tuuka bulungi bwereere abeeni wangi gye muli esanze okulasa kale mwana nange nsanyusa okubasanga Siibye bulungi osiibye oti waka wamwe nga bulungi saba tukuyambe tutya kanso gyali gyali gwe mbadde nziza okulaba y'ensonga endeese wano imugambe nti naani amwagala mugambe tikya WSST oba KIRIBEDDA primary school wali wako yamwagala omanyi twayogerako naye ku nsonga z'abasomesa nangamba nti balina ssente zebafuna okuva mu gavumenti zetusobola okufuna ffe ng'abasomesa kati twekolamu akakundi ng'abasomesa so kati tumaze okwetereeza ensonga lwaki nze nsookedde nno nawali ku ofiisi ye naye nsanze taliiwo kwe kusalawo nkole ki mulumbe waka so kati nzize y'ensonga eyo ngamba gye ebitebe byonna bituulamu n'owulira nga oli comfortable naye okukola mu gavumenti kale weewunye kugenda bugenzi ne tubalonda n'otiikinga booti nga kiwedde kyokka ffe tubeera mu zikampeyini zaabwe omusana ne gutwokya nga tuli awo kumbe tubakolerera kati bo beeyagala bali bulungi
sente zaffe za muwa musolo ze baliko kyokka ekyewunyisa ffe tubasomesa kale weewunye tuli myaka kanso tuli myaka gyegimu bwe mulaba tansinga nnyo kiri awo naye ebintu byayina sisuubira nti nyinza n'okubifunanzi kale abasomesa tuli ba mugaso n'okusinga bannabyabufuzi naye olwokuba bo bali eri be beegabira ssente batoolako nga bwe baagala ne bakozesa ebyabo abasomesa ffe gavumenti tetulowooza nako ffe bano betulonda olwokuba bo balina obusobozi okwetoolerako ku ssente nga bwe baagala bwe babeera eyo nga batoolako kati zino bampadde bwe ziti bali ne bwe mbawaayo bwe ziti nze ne neeterereza laba amaka gaalina laba ebitebe mbeera yonna ya mulembe naye maama ffe abasomesa obonaabona osiiba n'abaana ng'oleekaana Nti mbadde mpitawo ne nkulengera. Mbadde ndudde okukula bulijjo kyali ku KIRIBEDDA wano. Ndaka nganvaako ndagawo. Bulijjo mpite ewaka sikulabayo ku kibanda toli. Ngonjakasa kiki ky'oŋŋamba? Obadde oyagala kugula manda obadde oyagala ddagala lya kunaaba? Byonna sirina kye njagalako. Kati buzibu ki? Naddawo ne neerowooleza ne ŋŋamba oba Namusoke yafuna ekisajja ekyamutegulanga yagendako ku bufumbo myezi nga gijo. Gwenni nzijja mu kamwako yogera ekikuleeso okyogere okimaliriza otambula ogende. Nze lutandika kummanyala kumpisa mu maaso siri wa myaka gyo. Enjogera ng'ekyuse ekisajja ky'obadde kukirabika kibadde kiyinamu kuba nkulaba era toli bubi. Kaakati nange kiba kirungi n'onkolako akasente kange n'okammalayo neŋŋenda nange nkoowa okwewujjako mbikoowa. Nkusasule ezaaki? Ebyo nze nakoowa binnyonnyola agaye weebuzaabuza tobimanyi. Omukolo gukyanga guggwa bbanga ki era okyabanja oba obusente olinga abanja obulamu. Byebyo bye bagamba ebbanja terivunda oba myaka emeka ekikulu kiri nti nsigala mba mmanji. Anti oba oli musiru. Abanja ye abatalina magezi. Bbanga kiri ommanjiriza. Wandibadde okimanya nti bye wakola tebyanyuma n'otajja kubanja. Gwe wennyini wakuba n'omwana wange ebisiraani. N'olyoka omukolako agantu agabye agatanyumye olinga abanja akakadde n'ogenda ng'ondaalaasa buli wondabidde n'ommanja olinga abanja Katonda. Ekisiraani kiki nakuba muwala. Kakkana ezo sente si nnyingi kanzikuwe nkuwone ompumule nange nkuwummule. Sente mmeka z'obanja? Mitwalo 3. N'ogenda ng'ondeberezaako emimwa kanzikuwe tolowooza nti sirina sente. Omukulu kanso Nsana sokulala. nange bwe ntuseko Eradde? Nnyo. nyobi osibyo diso Ndi bulungi. Ogamba otya? ndi awo entyo Era nti omwana ngambye nti musomesa yakwetaaga nenga musomesa oba aliwa yenna. nze ticha munge ticha w'oku KIRIBEDDA wali primary school asomesa SST. Tojjukira twasisinkanako wano nga nkunnyonnyolamu ku nsonga batuzimbireyo amaduuka g'abasomesa n'oŋŋamba ekyo tekisoboka. N'oŋŋamba yenze bwe tunaawa abasomesa nga n'abasawo basaba ate ne bayinginiya nabo baagala agaabo. Naye kale wadde ebyo byonna byaliwo naye era ffe bonna abo ffe tubasomesa. Naye kale kakati nga tutuula nze ne basomesa bannange nga tukola proposal ng'eggwa era nzize nabo wali ku office lwakuba ate tusanze waggali. Leero sibadde wakubaawo. Sibadde eyo. Era tusanze waggali ate nga ne luli era najjawo ng'era waggali. Naye mbadde ne basomesa bannange awo ne baagala n'okwekyanga okumpita omuyaayi. Ne mbagamba nedda bwe muba temuli bamativu tukwate ekkubo tugende ffene wa kanso nze mmanyiyo. Tomanya tusobola okumusangayo. Kati kwe kujja naye bo bagaanye naye ekyomukisa omulungi nkusanze. Wendi lwakuba
Emirimu egimu egya ofiisi era mbanja nnyo gikolera ku ofiisi eyo. Ne luli era waŋŋamba obeera busy. Kituufu. Kakati nno proposal twagimaze. Era nga nzize ku nsonga eyo yennyini nga bwe twali twogedde tufuneyo kasente. Lwakuba mukikoze leeti. Kubanga pulogulaamu eyo twagikuloozinze wiiki ewedde. Twagikuloozinze. Sooka olineko kanso. Si ey'okwosigwa byakwagala ntandikwa. Eyo gaba entandikwa twabadde twagikuloozinze. Kyotegeeza sigenda kufuna sente. Kuba pulogulaamu twagikuloozinze obimanyi ebintu bya gavumenti bibaako ebbanga eggere. Kuba ebaddewo nebbanga mwaka gumu n'okusoba nga abantu bajja ne basaba ssente, abaagala okulunda ne bagenda ne balunda, abaagala okutandika ebyobulimi, abaagala okukolera bizinesi, abantu babadde bayambibwa. Naye munaye nga bw'omanyi ebintu bya gavumenti bibaako akaseera nti kati ate ekyo kiwedde ate ne baleeta pulogulaamu endala. Ntadde mu buzibu kanso. Basomesa bannange ngenda bagamba ntya. Era babuulire ekiriwo ate kati kyankiso babuulire nti pulogulaamu yawedde. Naye ono akimye ssente ono tabanga genze okuleeta kigga. Namusooka kyakusasula. Ate munange oyinza okulowooza nti sirina ssente ndi munaku ntambula nnoomu. Kwata genda nviira. Namusooke. Lekera ogenda ng'okuba emimwa ng'oyogera ebintu ebitakwatagana. Naye era gyali 3 ate gino ndaba 15. Mitwalo ki? 3. Owange wali okola ki ekyo? Kumugole nna. Byuma kibe weetika ebyakola ku muwala wange. Olyoka oba nje 3. Bakugambye wali oze mu banka kukola oba wali oze mu maka ga Namusoke. Nze bwe twabala ssente ng'ezo ze ziba zisigaddeyo ku ze wali ommanja. Byo bagamba ebiruwa byerabirwa omuwala nga namukolako bulungi. Nze sibyerabiranga. Omusiru gwe weerabira. Nze ebyange mbimanyi. Tomanja. Naye era kale nyama ntono okaya n'eri mu nkwawa. Kubanga kino Namusoke kyo kyokoze nakyo mbadde sikisuubira. Kati ki ekikulese nga tokisuubira? Lekera okunzunzizaako omumwa nvaako. Buli lunaku n'ongaalirako omumwa ng'ayita Ana. Buli lunaku. Kiki ennyo? Kati nnyabo nyamba oddeyo mwavu wagenda oyasamira ng'onzunzizaako omumwa ng'obabuulira bw'ommanja. Oddeyo bagambe nti Namusoke ansasudde. Kangende mba nnyonnyole kubanga. Zunzo obugulu ng'ogenda. Genda. Neyanziza. Namusoke neyanziza. Kangende nga njira ndya kuzini. We zinaaba ziggwawo ng'ate enkima ezisigadde. Ezani. Ewani. Anti Saloon. Nze eddogo lyonna eriroganda erina era ndimanyi. Kakutanda ogeze ojje wano. Bulijjo saagala kigamba leero nkigambye. Ogeza n'odda nja kukuloka. Namusoke. Ogezanga. Neyanziza. Abantu si kyabagambye nti olina mulogo. Neyanziza kankomewo. Kino sikirabanga. Kakati ne kagenda nga bagula alaasa buli wamu ne kakubanja munamu ne kamuzuukirako. Era abantu obulamu. Okiraba ng'ekyangu naye kizibu. Kubanga olaba bwe natuuseeyo ne mbannyonnyola basomesa bannange. Ekirowoozo ne bakigula. Kati ne mbagamba tugenda kukola proposal. Kyo tuva twekuŋŋaanyaamu awo akasente. N'ezimu ku ssente zenkozesa zibadde za mukyala wange. Era naye akimanyi nti asuubira okuba tugenda kufunayo akasente. Okola obukozi proposal byetaagisa ssente? Waliwo omuvubuka gwe twali tufunye awo n'atugamba asobola ogitukolera. N'atusawayo kasente akatonotono. Nga bw'omanyi ssente zaffe abasomesa. Ne twekuŋŋaanyaamu ne tumuwa. Ekyo tukikole nakyo kiggwe tusobole okufuna kasente akategeerekeka. Mbadde ndowooza ate mmwe muli basomesa. Ne banno bonna proposal balemera wa okutandika ate mufuna omuntu ebbali agikole. Nedda olaba kanso. Teriyo omuntu amanyi buli kimu. Naffe wadde tuli basomesa kati nze ndi teacher wa SST. Oli wa science. Kakati buli omu alina ekintu ky'aba amanyi naye era naffe twetaaga okuwabulwa. Kati tubadde twetaagayo ku magezi ag'omuntu omulala tusobole okukola proposal ng'etuukiridde omanyi munnaye ebintu bya gavumenti temubyagala mu nsobi. Ekyo naye ekyo kyo kikoze bubi nnyo. Anyway, bwe kityo bwe kiri. Mbadde ndowooza tugumemu. Mbanga tono gavumenti ejja kuleetawo pulogulaamu. Waliwo ne gyempulira ey'EMMY bwe banaagituusa mu ofiisi yaffe nga abakansala
tomanyi ate naye yinza okubaako bweyamba abatuuze nga mmwe nze gwe keepinga nga bwogezaako ku ofiisi ng'obuuza kanso waliwo pulaani tomanya munnaye emyezi ena mingi naye kanso nze mbadde nnyina ekirowoozo omanyi mu abasajja bakola mu gavumenti mubeera bakujjukujju muba bagezigezi temuggwako solutions kakati mbadde nja wakiri kikole nti empapula zaffe proposal yaffe wali wagifuna dda nga ebaddeyo kati tusobole okugiraagira tufuneyo kasente neme kuviiramu awo ng'ogusima ebbumba kanso ekyo ne wannaali yagadde okikola naye era kati kiba tekikyagasa kuba olwedde pulogulaamu yawedde sente tezikyajja kati ne bwendaga nti oba byadde oba kyo olwedde abafuna abasembayo baafunye mbeera nkalu bunyondaddemu naye kakati kanso wakiri kikole ku lwange tukole bwe tuti tosobola kubanga tolinaawo kasente kanso wakiri ku akawunti yo kakati tusobole wakiri okikole nti ofuneyo kasente ku akawunti yo okajjeyo osooke okatuwe ffe okatuteerewo nsobole okubanga bwe nzirayo basomesa bannange mbeeko nekyenkolaki nekyensobola okubawa neme kuswala mu basomesa bannange kanso naye munnaye olaba senga bwentu buli omu ng'ajja nagga akwatayo kukoolina n'alifundikidde ne wano sisobola kubaawo kuba abantu nina bangi nnyo anti kati oŋambye waliwo proposal ey'okubiri kakati eyo proposal weba etuuse tugumemu nno obudde bunkutte ngenda ku division leero tulina okubakiikirira tulinayo ka meeting n'omukulu w'ekibuga kyo kituufu mubeera bize naye kale mukyala wange ye nsobola omukkakkanya naye bano abasomesa ngenda kufuna engeri gye njogera nabo ndabe kale mukama wange kale kanso kale so yange ani ndetera ku simu yange awo nakande